Bano bagamba nti okusinziira ku byava mu kubala abantu abakazi bakola ebitundu 5 ku buli 100 ku bantu abali mu Uganda kyokka beewuunya nga President Museveni yabawadde ebitundu 3 ku buli 100. Nankulu wa UNET Rita Chero agamba nti baagala buli kibiina ky'ebyobufuzi okuwa abakyala ebifo ebisinga obungi ebyobukulembeze nga wano era baagala gavumenti ebifo ebisigaddeyo eby'abaminisita ebitannalondebwa okubiteekamu abakyala. Era n'agamba nti ekisanja ky'akakiiko k'ebyokulonda bwe kiggwako baagala abakyala be baba basingako wamu ne bambasada. Ng'abakyala twandilowooza nti pulezidenti yatuwadde 5 ku 5 kubanga abakyala mu population mu Uganda tuli mu 52 ate n'okulaba mu campaigns zonna mu political parties zonna abakyala be basinzeewo okulaba nti bakoze mobilization kakuyege eza political parties eza presidential candidates nayo bwe tutuuka okubaawo ekifo kati batuwa 3 mu 5 oba 3 ku 3 oba 3 kati tulina positions eza third deputy prime minister tebanaba president anabaako okuteekayo omuntu position eyo tubadde tulowooza nti omukyala yalina okola ki okugitwala. Ssentebe wa Acfode mu Uganda Florence Muhwezi yennyamidde engeri abantu gye bakwatamu abakyala ababeera beesimbyewo mu Uganda nti si ya buntubulamu era n'ategeeza nti abakyala basanga ebizibu bingi nnyo mu kaseera k'akalulu gamba ng'okubuzibwa ebibuuzo ebikambwe n'obutabeera na nsimbi. Okukwata abakandidates abaprotestinga enkwata gye bakwatamu tefaana n'enkwata abantu gye bakwatamu candidate omusajja si yemu n'enkwata gye bakwatamu candidate omukazi bibeera byawukana ate sometimes olaba ebibuuzo abantu gye babuuza bacontestants ababuuza abakazi batendinga to be harsh babeera bakalubya ebibuuzo tebabyanguya ng'ababuuza abasajja kati you wonder whether ebyo ebibuuzo babeera nga babi-stage managinze or they are for the interest. Abamu ku bakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bawagidde eky'okubongera ebifo by'obukulembeze mu gavumenti eno olw'ensonga nti nabo balina obusobozi ate nga n'abamu balina obuyigirize okusinga abasajja ababa baweeweddwa ebifo ebingi. Waliwo abakyala ebintu bye balaba nga tebinakolebwako obulungi ekyokugezaako ekibaddemu okubeera ne omukazi okuba nga alina ebintu ebibye oba nga balina obwenkanya mu kufuna ebintu ng'ettaka ng'ennyumba egalukasaana netebera mu manya ga musajja naye nga n'omukyala basologa nti omwami n'omukyala baagula ettaka oba omukyala nga alina ssente ze naye naagula kuba yinza okusanga omwami alina abakazi 4 olaba amaanyi gafiira bwereere ekyo ndowooza nti kirungi twogera ku bakyala n'obukulembeze abakyala balina okusigalira mabega era enamba eyongerweko ne gavumenti eteekewo omutemwa. Gavumenti eno egezezaako nnyo okutugyayo okusooka n'abakyala nga gavumenti yakajja nga tebaagala bifo babitya naye kakati tuvuddeyo tutandise okumanya n'okwejjayo n'okwetaba kakati nga mu bino ebyokulonda naye twalyagadde nti gavumenti eteekemu nnyo amaanyi bwe baba kalulu abakyala bongereko ku kasente tuveeyo kuba bw'okontestinga n'abasajja abasajja bo balina ssente kakati gwe bw'ogenda okubeteekako ssente zo tezimala gattako bino bye bakuvumaavuma ebirala mukadde mukazi namwandu biki kakati bw'oba tolina financial capability abasajja bakuyitako. Olukungaana luno olubadde ku hoteli ya Golf Course mu kibuga Kampala lwetabiddwamu abakyala okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo wamu n'emitendera egy'enjawulo.